amanya n'eddoboozi Fraction ya Wanda TV ng'olunaku olwaleero ng'amanyi Wanda TV evumbula ennoonyereza nga tubaleetedde mwana mulenzi nga asinga gwemumanyi TikToker David International nga njagala leero mubaleetire yeeyogereko wanna ng'akikoze atya okutuuka wano wawana ng'okikoze otya okutuuka wano ku level gy'oliko ebintu byekola bwekozesa oli wagamba teyalina kyakoze aba akulimba ebintu byekola byokka ogambe okay nga njagala otugambe omanyi joininga TikTok si kyangu wajoininga otya najoininga ng'omuntu omulala bonokera ku makya nogamba kanjoininga TikTok naye ebiseera bye twajoiningira yalinga enyuma nnyo va ku eno yalinga enyuma nti wabeerangawo zi challenges nga ez'obuyimba nga just tukola bukozi bwoti nofuna likes kuzinisa ku mabeere nofuna likes singa kati ulire banange ebirungi tibyafunyeemu TikTok bingi saa kuvayo negamba kino bingi nja kusookera ku kyemikwano because buli lunaku olukya weetaaga emikwano because ebiseera ebisinga kale bw'oba ofunye omukwano ogwo tomanya kyekugenda kukuleetera tho mulimu emibi ekyo mukyegendereze mulimu emikwano emibi nga mibi naye gino emikwano emirala egijja mulimu egijja for business ng'ogenda kufunamu akasente TikTok eriko ebintu bingi nze ngifunyamu bingi ng'omuntu n'abalala gye bali bagikozeemu sente abamu bazimbyemu apartment nga baviyeta kitegeera so kale abasinga mu kusooka twafunamu ka challenge nti balaba TikTok eyo nga abagikola nti tuli balalu manyi kati ebirwa byerabirwa kwene essaawa batini basobola okujjukira situation eyo because njukira abalenzi be nasulanga nabo nga bakulaba oyayana okola zi video nga bagamba gwe biki byolimu naawe kuba nti ebyo ebiseera nali ndi nnyo mu bintu bya gym nga bato basinga bamanyidde ebintu bya gym kuba watuka akaseera nga bamanyi nkola mu gym naye nga nali nkola mulimu omulala nga video ezisinga zibasinga social media za gym kuwanika nfuba kitegeera abantu bagoberera nnyo nga lwaki ekyakusikiriza okugira mu content nga Suna Ben tukulaba dalina obitabula n'obitabula ki ekyakusikiriza okujjanga kubeera nga eyo vibe nalaba eno video eyo vibe kale ebya live bino waloloba nga olidde off oli waka week egenda okuggwako oyita mu bizibu bingi week okuggwako oyita mu bizibu bingi so kati obeeraawo ng'owulira omubiri guli free ng'omutima guli free n'ogamba lwaki sanusamu n'abaki n'abala because abaana bangi ababeereyo nga bali mu stress ey'amaanyi so bwana mukubamu omunyanyanyanya gwa Suna Ben kitegeera n'agamba wow because nze omuntu eyasooka ku TikTok nga nkola ku content akola ku bakadaama nga sigana muntu like muntu yenna like nga okusosola nti bano bakadaama tebajja ku live yange since the day one nga bajja ngera mikwano gyange egimu gigamba ne naawe abaana abamu bikisegera naye nga that's my life like mbeera happy njagala nnyo making no malaki because at the end of the day oba oli mugagga oba oli mwavu fana tuli bantu kitegeera kati omwana andeka mukuba omunyanyanyanya Suna Ben yalimanya kyalimpa tanti tugenda tukunoonyereza katagenda olaba nga obwa boxer obusobola ekyo ekintu ekyogerako ki ekintu kya fitness nkiruddemu myaka mingi naye kyenyinza okyogerako nti twatuuka wano abamu ye eimu gye twagirako mu kusooka ante kino ntwala bubako kiweereza abaana b'e Kampala n'abali wano ku ddungu bw'obanga okuba gym togwanga mumanyi tulina ebintu ebitukubisa gym bingi ebigendererwa nze sinyinza okugamba nti visa gye nafuna bamala kulaba bode yange ate nga location gye ngenda okukoleramu yali y'amaanyi Dubai Mall chairman wa Dubai Mall yatuleeta nasangawo bannange naye nga nze ofuna ka opportunity okuleka abalala yalinda bika yange simple as that interview gye nakola
Mukazi yaŋŋamba okuba push ups wammeka olunaku. Simanyi okukola chest okola kiwe bityo. Simple, as simple as that. So omuntu waba gyali nga ali nnyo mu bintu bya physicals, tofaayo bantu ki kye bakugamba. Okitegeera. Ebiseera ebisinga ne wabeera wa boxing birimu ssente. Ne bw'obeera oli musitusi wa buzito birimu ssente. Kyenyiza okugamba. Omukyala nga njagadde okikola. Omukyala oyinza okugenda wano. Omukyala oyinza okugenda awo wano waleke. Awo waleke. Naye nga mulimu abakyagala fitness ebeera lo. Gwe ne bw'onookera ku makya n'oyogerera omuntu temukola mubeera mu gym tukola ssente. Kuba nze wano omulimo gwa gym instructor abatulaba eyo bakinoonyerezeeko. Gym instructor wano afuna ssente mmeka? Singa njira zigamba nizo zirika. Toleeta waitress, toleeta hostess, toleeta customer service, abo bonna babeera wansi. Bannange David twakulabako mu kibuga London twakulabayokko ne tukulaba ng'olire muna bannange ati twakulabako ne muna ne Derek gwe njagala tukayiseewo abantu bannange tewali abantu badde ne bagamba ne bagamba ki twakulabako ne muna njagala tukayiseewo ko abantu bannange balambulule obusaidi ya muno kyogerako ki kati njagala osoko kyogereko bagamba ki sijja kukyogerako nnyo naye tutambula nnyo nze ng'omuntu ntambula jasi nina obuzibu actually bulwadde spostinga nga ntambudde oba nawe ndaze ate twalaba kifaananyi bwe kibaayo ku social media kiriyo nga kimu bibiri ng'oluusi ndi mu nnyonyi newe mba ngenda Uganda newe mba nva Uganda I don't post kati awali confusion tubala nti omayinza okugamba photoshop ate ogenda okulaba n'ogamba waayi kamuweeyo ka video kamu nga n'abantu bendi nabo beeyogerera naye ng'ensonga za muna gye bali mu kibuga beeyagala tebalina tabu lwakuba nti nange era sirina tabu okitegeera abasinga baali bagamba David tusobola beerawo wendi distede mwewuliddeko gyali tekingana batumirako tekingana batumirako nja kutumira London because na mikono gyange mingi egiri mu UK na mikono gyange mingi egiri mu US so abantu ng'abo mbawe ekitiibwa ababa bagenzeko mu nsi ezo olw'ensonga kati ate mayindi yaabwe tekyali wano yasuubira muntu kubanga agenzeko eyo ate nateeka okuloota ku ddungu abantu abalala baagala okukola ki okuvaamu kitegeera. Kati omwana ali eyo ng'ayagala okugamba njagala kubeera nga David bw'omu advise ki? Ayagala kubeera nga nze azini hawu. Ng'ayagala kitabula nga Suna Beni ng'akwegomba content ogw'okola eyo bw'omu advise ki? Kale advise nyinza okuwa omuntu. Egenda beera simple. Nti omuntu akulaba n'akwegomba. Oba omu n'akulaba the first day n'akujajinga. Juga tosobola kusanyusa buli omu naye nze ko ne saabo oli muntu waba ndaba naneegomba talina kumanya nti like manjagala ejjemu kiri nti ebintu babibuukira bubuukizi ebintu ebisinga olina okukola ennyo kitegeera mulimu ezzalawu ogenda disanga mulimu okwogerera mulimu okugattako ebigambo mulimu okugattagatta ebifaananyi nakyo mulina obbanga like olina okuyingira ekintu kyoyingidde ng'oli ki oli ready tewali kintu kyangu tekubeere kulima nakwo si kwangu buuza abalimi bajja kukugamba buuza ab'obutungulu bajja kukubuulira kitegeera. Njagala omayirize ng'otumira abafaanizi bannange ng'obatumira munange before nga sinatumira kantwala omulanga guno oba okwebaza tulina team database baana bakola omulimu gw'amaanyi kwene essaawa waliwo abaali beebuuza era kankikiriyalinge team database ekola ki twogedde ekyekola everywhere okitegeera naye obuzibu obusinga question zijja nti ante abalenzi team database tubaana information ekwata ku mwana okitegeera ate ebeera security tugikiipinga nti omwana ono waaba atambudde ensi egenda emulabe bw'afuna obuzibu ne tumulaba ku social media ne kugirako erinnya lye naddala kati bano abasawo
amanya gomwana baba bakola ki bagalina nga bamutwala mu ddwaliro kati tuba ku social media nga afunye obuzibu tukalako ebizibu ki mu system ne tukola kino sobola kubanga tutuuka ku famire yetu tutuuka ku buli muntu amukwatako kale kwegamba ne tubanga emergency ekizannya tulinga lujegere nti abalina information eno nga tuyingira wano ate no department omwana wanafuna ekizibu tebajja ffaayo sigamba tebajja ffaayo naye obudde bwe balina atale ndalaba nga tufuna obudde buki bungi obeera ne ofu oluusi oli ku duty osobola okukatinze kwesa essimu yange nga ndi ku duty okitegeera so bwe ndaba omwana afunye ekizibu nga tumulina nga kyetaagisa okukubiira ku famire ye widduki tukikola era naddala abaana kati nga entiisa yabadde nnyo Saudi Arabia nga abaana bafa nolaba ng'omwana asindiseka audio mami baayi bagenda kunzita munna omulala bw'akalaba ate ne kikonfamingibwa nti eyakalikodinze yafudde ali ampuliriza eyo akantu ako kaleka omwana oyo ng'atidde so kati twasobola nobakolera gurupu ko nessaawa erimu abantu 1,600 link eri everywhere gwegenda ku page yange David International banga nsindikira message oba hayi ekigambo kyonna newoteekako dot ojja funa automatic reply kuliko link gyokozesa okuyingira so kati eyo link eriwo okuyambako abafunye zi emergency abali Saudi Arabia, Abu Dhabi, Alain ne Dubai. Wale Dubai wakabeerawo cases ndowooza nga 8 ne tubakolako ffe tetukolako nga wonoolaba nti ba immigration ne babiki no kino nkuyamba nga yamba muganda wange because fena tuli ba Luganda kitegeera so bwe mba nsobola okulinnya gwe otasobola leka nkulinnyirewo oyitewo fena buli muntu ayitira ku munne at least oli kampitireko bwe kiba kitagisa kudda waka akole ki adde waka kiba kitagisa kumalako contract akole ki agimaleko so tiimu eyo gye nkwatagana nayo thank you so much ne ba agent abanalabaka video kano abasinga bangi bajja ne companies okuva e Kampala like ffe batukuliyetingewo wano nga bottom nti in case waliwo afunye ekizibu alawundi tusobola obbakubira ekirala abaana abali ku awil temugwamu maanyi ate omunene katayayogeddemu temugwamu maanyi bangambye abawala bali 3 abalenzi bali 110 bajja batwala inshallah togwangamu ssuubi mu kifo kyo kuba kati abaana banyigirizibwa baali bamanyidde okufuna kasalale abamu okitegeera I know bayini y'amaanyi naye bw'oba olaba akavidiyo kano nga nange ondaba tuyise ebizibu bingi ekyo kyolimu kiki ekigenda okuba nga kisoose kiki ekigenda okusembayo mwegumye kale mwegana tuuka oluusi otuuke Uganda ekole bwete ogende mu US alhamdulillah mbagala nnyo yes is your boy David International sikyali boy ndi maani kati n'omwana anywa ku mata tuli ku Wanda TV Africa kyange kuweereza ebintu ebi happening everywhere not only Dubai nenga ffe ne sawa tusinzidde Dubai abamu mumanyi ndi bamanyi ndi UK nenga nakomyewo nakatonya wano we mundabira mbali nakatuuka mbeeramu mpola mpola I go out in out webito yekumireko nenga temwerabira abantu bomiweyi Shiba Kalungi mumpite Princess David enaku z'omwezi nga meka 2 October uno gwe tugenda mu actually Sunday mujja tukikwasaganya ku Venom DJ Lam agenda kubeera wali muzi machine bantu banja bagenda okujja so mujje tweyunire n'ekirala next week eyongeweddeko tuyina omunene owakabi tugenda mu kisaawe eyagenda kubeera record by the way because wantu batyanjo kugabagaba bisaawe that's what I think agenda beera record tuyina okwemalako enaku z'omwezi nga 8 David International Tuine Wanda TV agenda beerayo production yake agenda beerayo Wilson naye agenda kubeerayo United Rich bannange yonna cabinet agenda kuvayo Wanda TV mujja nange mutwagire yo mwana wakabuje tuwagire tuwereyo banyane ne David International nange nja kubaayo temwerabira nange babaddeyo ng'otulawa wanange twadde David International nga kugamba tovaako ku Wanda TV nga kuweereza production y'obuvuzi gamba subscribe don't stop until proud nange kama abankumire mbagala nnyo